Gwali mwaka gwa 1968 Bishop Omulabirizi Danson Koprian Bukenya nasinkana omulabirizi eyafuuse omugenzi Samuel Balagadde Ssekadde mu ttendekero ly'abannaddiini erya Bishop Tucker Theological College Mukono. Afere tukyali basajja bawuulu naye Mukama ng'atuyise okuweereza twawasa luvannyuma. Oluvannyuma ng'amaze okutendekebwa omugenzi Balagadde Ssekadde yatandika okusomesa abakadde b'ekkanisa mu ttendekero lino. N'asomesaako abamulonda ate okugenda okusomesa n'okubeera principal Namigongo seminary. Kyasinga okumujjukirako abadde musajja mukozi akubiriza ne banne okukola. Abawole bayawudde bonna bamanyi mu Namirembe diocese ng'awummudde naddeyo bamulwa n'agenda mu House of Bishops era n'akola ki n'akira nga kyakikira fe abalabiriza abawumuze. Buli ssaawa akugamba nti mpalanyi awo tebakola bwe batyo. Ye mu kuwummulako yandibadde noza tekimukwatako nnyo naye ng'alumirirwa nnyo ekkanisa. Mu mwaka gwa 1994 omulabirizi eyawummula kati omugenzi Right Reverend Samuel Balagadde Ssekadde yalondebwa ku bulabirizi bw'e Namirembe bwe yaweerezaako okutuusa lwe yawummula mu mwaka gwa 2029. Twagala okusaasira Aleni n'abaana. Ekintu ky'otuuseeko kizitowa nnyo n'ekyaki mu Uganda. Tufiiriddwa nnyo, House of Bishops tufiiriddwa nnyo. Mu kisanja kye eky'emyaka 15 yakola emirimu egitagenda kuva ku maaso g'abagoberezi ng'okuzimba Synod Hall ku lutikko e Namirembe. Twagendanga nga ttiimu nga bulabizi ba Buganda tulina fellowship yaffe Buganda Bishops and their wives fellowship. Kale wadde yali yawummula abadde akyaweereza nga ne ku sande ewedde yabadde ku mukolo ng'aweereza. Ssekadde abadde bamuyita Namirembe kukola gasaako emikono bonna ng'atambula bulungi kubanga bambulira yagenda ennaku nga wiiki eri yaziika emirundi ng'ebiri kale abadde lusere. Okusinziira ku mwannyina w'omugenzi Phoebe Nalunkuuma Sentamu abadde tatera kuwulira nnyo mwannyina ng'asinda ekirwadde kyonna. Naye alina ekimuluma ne bakikebera nze samanya be baakebera kubanga nawuliriranga bweru era bwe baamala ne banyumyanyumyamu awo n'omusawo ne bagenda. Kyokka olwavudde ku mukolo ku sande ewedde n'alumbibwa ekimbe era n'addusibwa mu ddwaliro ekisubi gye yassirizza ogw'enkomererewo. Ate era ne jjo mukadde waffe Ssaabadinkoni yabadde awuliziganya naye ate oluvannyuma ekiro ne bamukubira essimu ne bamugamba nti Bishop afudde. Abooluganda lwa Ssekadde kyabakubye wala nnyo ng'omwagalwa waabwe abavudde ku maaso. Ate anzirukira mangu okuntwala mu ddwaliro buli wamu ng'atuuse era n'ennaku zino mbadde ebbombo wiiki maya mwezi 2 nga Bishop olunaku tavaayo. Abadde senior citizen mu kitundu kino era nga ye chairperson w'abakadde tufiiriddwa ddala. Okusinziira ku nteekateeka eyanjuddwa omulabirizi w'e Namirembe Right Reverend Moses Banja omubiri gw'omugenzi akawungeezi ka leero gutwaliddwa mu maka ge Bugunga mu Ntebe gye gunaggyibwa enkya gutwalibwe ku kitebe ky'Obusaabadinkoni ku St. Mark Namate mu Ntebe. Wagenda kubeerawo okusaba era okusaba okwo kwe kujja okutuyisa mu kiro kyonna nga walina okubeerawo okubuulira okubudaabuda bannaffe. Ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 17 Oktoba oluvannyuma lw'okusaba ku lutikko e Namirembe omubiri gw'omugenzi gwakugalamizibwa mu kifo kino kyennyini. Kusaba okwo kutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya n'oluvannyuma kunaddirirwa okugenda okuteeka omubiri gwa mukadde waffe bwe tunaaba tumaze okuteekateeka obulungi ku ssaawa 8 ez'olweggulo. Right Reverend Moses Banja omugenzi amutenderezza nnyo olw'okubuulira enjiri ya Kristo nga teyeetiiriridde. Oyo gwe yakkiriza era gw'ayagala era gw'abadde ayagaliza abalala bonna okumukkiriza era n'okutambula naye okutuusa ekiseera nga kino nga kituuse. Ssekadde amaze mu buweereza bwa Kristo emyaka 50 nga we yawummulira nga ye mulabirizi w'e Namirembe owookutaano. Wafiiridde ng'awezezza egy'obukulu 8.